Adi TV yojinkwaniza akadde kano bambi ngenda kusaba subscribing musuze mutya mujeba je mutisako engalo akadde kano Adi TV yojimbani updates zina value buli lunaku buli kadde mbani updates okutusaka ekintu ekijjo ku update nga kikutuseko biki ebitambula tambula mu Uganda yaffe jiko nakolo guli yadde faza lwade lunaku lwa taata era nga edikenzo omukube kubisiza ekifaananyi bambi ne muwala we Maya Musuuza ebyo kubisiza ekifaananyi bambi era Maya yagenze ku mutwe gwa Facebook account ye nayagaliza edikenzo amazaalibwa amalungi kosa ne Dr. Amuza era kino kyamudde nnyo abantu abasinga ne bagamba omwana Maya Musuuza nga mwana mulungi nnyo kubanga ayagalizza Dr. Amuza amazaalibwa amalungi naye nze sirabawo kyamaanyi nnyo sirabawo buzibu okubanga Maya yayagalizza mgundi ani musajja mukulu Dr. Amuza olunaku lwa bataata si mazaalibwa wabula olunaku lwa bataata yamwagaliza happy Father's Day Dr. Amuza lunaku lwaggulu ku mukutu gwa Facebook jjukira Maya Musuuza kalina Facebook page yako munnaye kalina Facebook page kwa posting ebintu byako kawala ka edikenzo kakuze okutwaliza wamu jjukira olunaku lwadde lunaku ndowooza lwakusatu edikenzo yalina gy'aperforminga naye yasinziddeyo natandika okusojjasojja Rema Namakula ne Dr. Amuza nkiwa vidiyo mwagirabye ku Adi TV ginagitaddeyo edikenzo yalumbye Dr. Amuza ne Rema Namakula era ono yadde alina akayimba kayimba ng'agamba nti okuva Rema Namakula bwe yamulekawo kati abakyala abayina bawera abakyala kati okuva Rema Namakula bwe yamulekawo n'agende wa Dr. Amuza kati abakyala avuba bavube edikenzo yagala abakyala avuba bavube okuva Rema Namakula lwe yamulekawo akayimba yakayimbye nga akalinga kakadongo kamu akayimba kayaddaayimba naye nga nenge gyakacyangamu n'agamba nti Rema Namakula yagenda ne kati abakazi ninabayitirivu ninangaana omusajja yeewaanye edikenzo naye nga bambi Maya Musuuza bw'atyo yayagalizza Dr. Amuza Father's Day ennungi olunaku lwaggulu tewabaddewo kibi kyonna ba social media endozi abasinga bemuza ne bagamba ono omwana baamukuza batya Dr. Amuza amubalanga kitaawe amubalanga ani abasinga nno tekyabasanyusizza mbola okubanga jjukira eriyo abamu nga bo tebaasanyukira kya Rema Namakula kugenda wa Dr. Amuza okuva lwe baakola omukolo Dr. Amuza ne Rema Namakula abaana abasinga ku social media tebakisanyukira era abasinga bamanyi okugenda ku Facebook page ya Rema Namakula ne bamulangira buli ka video kaakola oluusi bambi nga ataddeyo nga bino byakola Rema Namakula bu video bwatera okukola n'abuteeka ku Facebook abasinga bamugamba jjayo wave wa Kenzo wasiraana abasinga ze comments zibabeera bateeka ku post okwo ne bu video Rema Namakula waba atali omanya anti Rema Namakula amanyi okukola bu video nga yeemola n'ateeka ku Facebook n'ateeka ku Instagram kati abasinga ba followers be ba social media endozi abamugoberera abasinga tekibasanyusa abasinga bavuma muvume abasinga bali bamwagaliza kubeera wa edikenzo baagala okumusalirawo ng'oyinza okugamba gwe baagala osalirawo omwana muto Rema Namakula muntu mukulu yeesalirawo mukazi mukulu yeesalirawo ne ba social media endozi bo abasinga baali baagala bo nga bo be baba bamusalirawo omuntu omukulu oyagala otya okumusalirawo mpaka nakakati bakyali ku ebyo ebya Rema Namakula lwaki yave wa edikenzo era abasinga tebaasanyukidde kya Maya Musuuza kwagaliza Dr. Amuza Father's Day yabadde ya lunaku lwaggulu ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 19 abasinga baatabuza ba social media endozi nga babamanyi abamu baba ku social media kinamala okulaba buli omu baba bamukuza bubwe eriyo bye bakuza nga balinnya mu masowaani eriyo bye bakuza nga bo bavuma bantu nga bo kuva mbuto bavuma abantu abakulu kuva buto nga bo bavuma abantu n'abatabalinaako buzibu ku social media buli omu baamukuza bubwe eriyo abawemula eriyo bannange eriyo aboogera obubi eriyo abavuma ebigambo ebibi eriyo bannange eriyo abatawa bannaabwe ekitiibwa ku social media byonna bisanga ku social media ate wali ku Facebook kati Facebook buli ssaawa baba basojjasojja Rema Namakula buli wateekayo ka video bana abawagizi ba edikenzo abataasanyukira kya Rema Namakula kugenda wani wa Dr. Amuza kusulawo edikenzo bibatabukiddaani kano kawala ka edikenzo Maya Musuuza jjukira kalina Facebook page yako kagenze ne kakaki ne kagaliza Dr. Amuza amazaalibwa
ya namazalibwa simazalibwa ne musonyi musimazalibwa akamwagaliza happy Father's Day Dr. Amza kagenze ku Facebook page yako gikabiwandiise kati abasinga tikyabasanyusiza era olutalo lwavuddawo batandika obweza bi comment ebivuma kikanga bavu mu mwana omuto wali ku mwana wa Kenzo gwe bali mu kuvuma kikanga bambi Eddie Kenzo ye nga ye yagadde atekewo bataga kuteekawo olutalo wakati we ne Mwana Makula kwasana Dr. Amza kuba ye Eddie Kenzo maya kawalake ye abalanga kamaya ko ne Mwana Makula gwe kalabanga mama wako bambi ye mama wako ye mama wani wa Maya Musuuza kane Dr. Amza ambalanga kitaawe yisinga lwaki bamwagaliza happy Father's Day olunaku olw'eggulu kati bashomera enoze bat ne bagala okutegerera Eddie Kenzo ne bavuma omwana we si byangu ninga byabaddewo olunaku lwaggulu ku social media ku Facebook wali ku Facebook page ya muwala wa Eddie Kenzo amanyikiddwa nga Maya Musuuza musubscribing Fahad TV yimba ne updates ezina value buli lunaku olikade buli ssaawa musigalinga mu followinga temujja kwejusa mweraba